Okay, now I believe this is going to be one of the hardest things for the NRM regime covering up. NRM ezeekola abantu oba ba opposition leaders bangi nnyo ebintu naye bassebo ne bannyabo ekikolwa ekyakoleddwa ku mukyala wa Bobi Wine Barbara Itungo Kyagulanyi amagye lwe ga breakinze ne kayingira mu nnyumba ye kigenda kuba kizibu nnyo okuki erasinga kyannaku nnyo era kiruma nnyo nti kino ekikolwa kyakoleddwa nga wakayitawo ebbanga ttono nnyo bakitaffe mu Katonda nga baakava mu maka ga Babbi ab'amagye baagenze ewa Babbi ne bamukola byonna bye yayogedde gwe ssebo oba nnya bandaba ku mukutu guno so many people abamu be tubale tutasuubira nabo bagenze okulaba mu butuufu nga newobikkirira ekibi waliwo ekibi ekisukka omu ku bantu bemmanyi abadde babuzaabuza abadde Abitex olaba ne Abitex avuddeyo n'avumirira ekikolwa ekyakoleddwa ku mukyala wa Bobi Wine e Magere then kino kigenda kuba kizibu okuba nga kibeera arrest. Bino ebintu ebyakoleddwa ku Babbi tebyawukana n'ebyo bye baakola mukyala wa Nelson Mandela Winnie Madikizela Mandela. Bamutokyalinga nga bamubuuza ayogere ebyama bya bbaawe. Babbi agamba baamugamba ejjamu password y'essimu. Nga temulina bukugu bulondola Kyagulanyi okuva wasudde akalulu. Kubeera mutyanga ddala bimanga kyemwogera kye kituufu temanyi Kyagulanyi we muli waali. Awo wabeerawo obunafu mu security. Kuba Kyagulanyi tukkirize tugaane musajja mu ggwanga, musajja munene mu ggwanga ne mu nsi yonna. Kivunaanyizibwa ku gavumenti. Kivunaanyizibwa ku gavumenti. Baka bebanga bituufu baalumbye abaka ne bagwa munda batuufu okumunobuuza Kyagulanyi ali ludda. Essaawa zino Kyagulanyi n'aba ensi ne bimuluma n'afuna obuzibu. Gavumenti ebimutuusizza. Ate kiba kyabulaba oyo omuvubuka oyo okufuna obuzibu. Kuba munene mukkirizo bagaana nabo oyagala oba toyagala. Kakati gyali obuzizo omuntu atali mutuufu. Gyali mulina kubuuza mukazi. Mukyala we agamba nti yakwatiddwa ab'ebyokwerinda ekiro ekyakizonako olw'eggulo ne bamutulugunyiza ekyo one ekyokubiri omukyala ono agamba nti abantu abayingidde mu nju baabadde nga 45 ennyumba baagisambye ne batuuka n'okumusika night neevaamu n'abanga obwereere bwe bulabika. Ebikolwa bino Abitex twakoma bbira badda gye buvuddeko gye buvuddeko nabwo ekitongole ky'ebyokwerinda kyonna gye buvuddeko nabwo ekitongole ky'ebyokwerinda kyonna ekikola ekintu kweka enganze enyinza okuba nga kuli waggulu wa kutegeera kwange sirabawo impact yonna gye Kyagulanyi okwekweka kubanga yeekweka abalaki yeekweka ayagala kuteekawo mu kubulawo kwe sirabawo impact nze nganze naye nsobola okuba nga nze sitegeera kubanga bw'oba okola ekintu olina okuba nga olina alizaati gy'oyagala mu ekyo alizaati eriki mu Kyagulanyi okwekweka ekyo kimu babadde bamunoonya yakoze eki kubanga balangiridde ne balaga nti ate balangirirwa President Museveni yawangulidde bagita imagine kugamba kigeza ki ebikugamba era ebintu ebintawanyo okunyonyola mu luzungu ate tewaliwo era mbeera yonna ya bunkenke ewakanya tewaliwo nnyo bantu bali awo na mbeera eriwo ewakanya pasente kubanga ekyobuwanguzi kitubuuza okwekweka kwe kuli ki kubanga ekigambo ekituufu ate President Museveni tatya naye Kyagulanyi takwatika byonna President abikola wano ekintu kyasinza okubeera ekyamaanyi bakiyita Bwakabaka bwa Buganda naye yagala leedi emyezi oba gyali 9
n'agigala n'abeerawo era n'agiteera mu peesi ye. Era asobola Kyagulanyi omukwata embeera n'ebeerawo n'ajandolinga ebibaddewo n'ebibeerawo n'aba ng'akulaze nti Pulezidenti Museveni n'akulaga nti batiisibwa. Ekigambo ekituufu nkigattagatta sikitegeera bamunoonyeza ki? Bo gavumenti okukunoonya Kyagulanyi basobola okubeera abatuufu, basobola okuba nga baagala muwa bukuumi kubanga bagenda gyali n'afunayo obuzibu. Gavumenti yeekweka kuteekawo ki? Ekyo kibuuzo nakyo kiri awo. Madamu Baby Kyagulanyi etungo y'omu ku bakyala abasinga okuweebwa ekitiibwa mu ggwanga muno. Siwolereza gavumenti eno tiyamutulugunyiza kuba byonna bisoboka. Manyi abantu bawana amaaso gaabwe gabali mu ngalo. Bw'otulugunya omuntu ayagala alabe ekiwundu, ayagala alabe ettama nga lizimbye eriiso nga livuddemu, abantu tebamanye nti omukyala yakoze atya, yatulugunyiziddwa. Naye abasirikale balina kibagamba nti oda ya jeshi kati bebasindika abantu abo kugenda awaka kibanga kiragiro kya kooti oda nga bagambye Kadima bamunone mu nnyumba ne bebasanga bakulagira ne bebaba nga weggalidde mu nnyumba baba bakulagira ogisime ogyeyo Kadima. Kakati bebaba nga batumye bagenza okucekinga n'okufuna ekituufu Kyagulanyi ali ludda abo basobola okukola ekintu kyonna. Sigamba nti bamutulugunyiza, sigamba nti bamutulugunyiza. Byonna bikola ki? Bisoboka. Naye gabe nnyo body language wagisomera mu university ki? Body language nazaalibwa ogimanyi? Nazaalibwa ngimanyi. Body language egamba etya? Osobola okugamba nti nsonyiwa ninga siyotegeeza. Ate olinaayogera nolaba body language ng'ekoze etya ng'etegeeza ekyo kyayogedde. Ate n'ekirala ebyafaayo yayimba oluyimba n'alugamba nti byomasiba ki? Kiwani byomasiba kiwani. Ate emabegako aza empale mbona eyulika. Empale wagiraba enjulirika gyeyawonera Busenyi ogijjukira. Baali bagezaako mugoba misinde n'eyulika. Enjulirika gyeyulikamu wagiraba? Nagiraba. Ojjukira bwe yayimirira n'agamba mbalengera nesisobola kubalaba. Tumuseka. Mbalaba muli bangi nnyo nga muli bangi nnyo nesisobola kutulugunyamuko. N'alyoka atula mu kagaali yamala muno tegwawera omwaka. Kakati bagamba ennyonyi enkulu yayigiriza ente okubuuka. Twali tuli awo ne bano bamalinde ne bagendawa e Kenya okubajjanjaba ne batuula mu kagaali. Akagaali ne kafuuka akagaali. Chairman Nyanzi omuwangule naye yakatuulamu. Naye yali awo n'adduka emisinde n'asinga enzikulu. Tuzze tulaba embeera eyo ng'erimu embeera y'ekiwaani. Omukyala bw'aba nga yafunye entiisa bw'etyo, abasirikale ne bayingira mu nnyumba nga balinga 20 bwe kiba nga ddala kituufu. 5 kwana. Yababaze yaba ntebereza. Yagamba nti ateebereza. Yalabyana kwata. Nga bamusazeeko. N'ekirungi kamera tebazikoze eki tebaziggyeyo. Kamera zabadde kamera buli omu weeziri. Ndowooza bajja tuwa footage nga balaga abantu abo nga bayingira mu nnyumba tusobole okufuna ekituufu. Bwe baba bamutulugunyiza ekyo tukivumirira. Omukyala si kirungi kutulugunya mukyala kabe musajja. Naye nga bwe baba nga bayingiddeyo nga balina kye banoonya
ate ne batandika n'okutulugunya omuntu a fund of Uganda invite you a fund of Uganda invite you to co-host ofuna bulungi bwe nga bamutulugunyiza tukivumirira naye nze kimanyi bana abasajja baba bagambye kutulugunya bakulekako enkovu yabadde n'enkovu ku mumwa yalaze omumwa bamutusizaako obulabe ku mumwa okay si kirungi ekyo ekibanga kyabaddewo that's not good. President Museveni omwaka guno kisanja kino akoze nnyo atadde nnyo ssente mu bantu kuba abantu kye baagala ghetto structures n'aziteekamu omudidi SACCOs n'ateziteekamu ssente kati olaba eno bapromota tuli mu kukaayana wa ssente mayina oba okaayana nga ssente weziri era okaayana akamwenyumwenyu weekali akaayana nga tafunye yabeera omubi naye bw'okaayana nga yali badde 10 ofunye buna ofunye butaano disitiko atadde ssente obuwagizi mu Buganda kkirizo baganda President Museveni bweyongedde naye nga okwekweka kwakyagulanyi nze nkunoonya sina president wa NUP nkale era kiika tewali yonna yayise ku ssaawa zino ziri ssaawa 5 ez'amakya gava g'olunaku olweziyingidde njagala obeebaza okubanga kwe muli mu tumbudde BFM ekintabuli ky'omuziki ya Bidex promotion bwetukoma tugenda banga tugendako ewa mutabani wa Honorable Kyagulanyi Solomon yavuddeyo n'anenya nnyo bannayuganda n'abagamba nti mwe mwayi ekitange